All right. Ntandise bwete. Bwe nakola video nga bbiri mabega mu kuziika kw'omugenzi Jakana Naddubi. Bwe namaliriza video yasooka n'ezijja ne nkola video ya security talent. Ne mbategeeza kyekigenda ogenda mu maaso. Ne bakyusa mu system gye bali bagenda okukola. Naye Uganda olemwa era bannayuganda mukaba yekka yamanyi. Jakana stories zonna muziwulidde baganda be bawadde information. Kubanza sikyala nnyo okujja ku media njagala ne mbawa temu ne mulaba kimu kigenda maaso. The fact is Yoseri yakozesa physician gutuyita omusawo wa Jakana n'akakundi akaaliwawo okujja obulamu bwa Jakana era bamukubutwa bwe baali baluza n'omuwadde eddagala n'afa. Era mu kuziika musajja mukulu yakirimbwa gavumenti yagamba nti tugenda kufuna postmortem after 3 days. It's approaching to 2 weeks now. Zigenda mu wiki bbiri. Postmortem mwatwala ya ndogoyi ya nfudu nti chemicals ezisumulula gundi cells z'omusaayi gw'enfudu teziriiwo kiki. Mbuuza mwatwala sample z'omulambo gwa Jakana kanaawe zigenda mu wiki bbiri. DNA chemicals mwatwala ya nfudu ya mbaata yaki. Kubanga mwatugamba 3 days. Kubanga mukimanyi mwamukuba mutwa bujja kuvayo nga mutwa ngate mwana kimugenda kugamba family kimwana kimugenda kugamba bantu. Tunyira bategeeza buli muntu yenna Museveni akose ekintu kimu bwamala okutta omuntu ng'ateekawo diversion eza buli kika. Bwamala okutta omuntu ng'akosa ba LN propaganda ku TV ku radio station ba celebrities okujja okudisorganizinga media ng'ateekawo diversion ku diversion ne mwerabira. Kati almost tugenda mu wiki no tukutte yakubiri etandise olwaleero nga tewali postmortem ya Jakana yafulumye naye ng'akimanyi nti omusajja battamutera bamuwa butwa basasini be bamutta. Kati wano njala okutegeeza Abaganda era ne mujjajja ne tatafu Jakana Naddubi Senior. Abaganda bwe mutaave mu kulyankuzibwa nga gwe vali omwana we ya miliyoni 10 oba buli muntu attibwa kuwa miliyoni 10 mukyali chipu nnyo nkiddamu. Abaganda mutave mu kulyankuzibwa Museveni akimanyi nti Abaganda muli worth 10 millions. When they assassinate your family member, Museveni gives out 10 millions free of charge. That is the value of your family member. Mwena ba miliyoni 10 buli omu n'asirika. Naye ekyo si ekikulu kiriruddawa buli muntu weebereremu. Bwe nava ne mbaga kibagenda okukola bukedde gana mawulire mwagala bodda information bagifulumizza dda naye more exclusive information about this group. Buno bukedde yakikubye ekifaananyi ekyo n'agamba nti bakutte abawagizi ba NUP era ne bateekamu ebifaananyi byabwe. Kati ndi wano kujaabulula buli kimu kyonna ekyafulumye kyenvudde baga nti amawulire gammwe gonna ng'esobola TV ne buli station mbwesobolya muntu awo bw'omu. Kati ntandise bwete mujjukira nti bwe tubadde mu lutalo lw'okulwanagana ne Yoseri ebbanga lyonna bazze nga babba uniform zaffe era nga baziina buli poliisi ennene mu Kampala mu Buganda erina waliwo kye bayita exhibit room gye bateekereza biti balinayo uniform zaffe omuli enkofiira overalls abandana biki byonna babirina buli kimu bakirina basobola ekikosa nga bakyagala. Kati kuno olunaku badiployinga abantu bangi abanyi bazze okukola ekintu ekyo. Mwewajjira n'omuvubuka ono gwe mugambye nti ye Musa Kato. Musa Kato ono bw'ati bwafaanana kati ngenda bwa information yuke mutegeere bw'ati bwafaanana ebifaananyi mwabirabye dda just mbayisamu bwa information edda oyo gwe bayise Musa Kato nti wa NUP ono tabeeranko wa NUP ono nyugunya ow'ennateete omubbi kafulu amanyikiddwa nga kirine ku record. Njaba information yonna nkibawo enve wano. Ono nyugunya tabeeranko wa NUP mwana mubbi si mubbi mulwadde yondoza mulaba mu kifaananyi kya NRM bulungi nnyo wa NRM. Kati wenzija kati kakatandike kamasomere history. Omuvubuka ono gwe bagamba nti wa NUP era yakwatidde nateete ke kamu ku kabinja akababbi ng'omuvubuka ono akolagana ne Pade Sserunjoji gwe muyita Sobbi era omuvubuka ono akolagana ne poliisi. Omuvubuka ono eyakwatiddwa obaga nti yakwatiddwa omuvubuka akolagana ne Ssemwayi ne Iso wepone poliisi nateete eyennene. Omuvubuka ono munnange nzaala y'e Masaka era si muwagizi wa NUP
bano bakozesa ebyambalo ebyawambibwa mu office zimwe za NUP era nga akozesebwa mafia group aba isole semwayi okuba nti bagenda kukola emirimu egyo. Omuvubuka ono amanyikiddwa nga Musa Kato. Musa Kato ono mutabani wa muwalimu gwe bayita Musa mu bitundu mutabani wa mwami mutabani wa muwalimu gwe bayita Musa. Ngono Musa muwalimu Musa yali ndowooza asomesa abaana eddiini mu kitundu ky'ekisoso Masaka. Ono omwana gye bamuzaala naye okusinziira ku bantu abampadde information drone zange bitundu bya Masaka bagamba tebalaba ku maama w'ono omwana ngera kiteeberezebwa nti muwalimu Musa ono ow'ekisoso Masaka yakuza omwana ono ndowooza yamuyabudde bwa adoptinzi naye era ekyava mu mwana okusoma kwamulema omwana ono n'afuuka mu Bikungwe. Era nga amanya ge amatuufu mwe mumanyi Musa Kato amanya ge amatuufu ge bamuyita nickname ye Kasenge. Kasenge ng'ono si mubbi mulwadde nga enatete amanyikiddwa bulungi. Omuvubuka ono nzaalwa y'ekisoso Masaka. Kitaawe yamukuza kubanga abantu bagamba ngo tebamumanyi nga bamuyita muwalimu Musa Kisoso Masaka. Era nga emirimu gye emikulu bwe yalimu okusoma yatandika okugenda nga babba mu nnyimbe ku mbaga ne buli kimu kyonna ekibirako omukolo gwonna oba ne mukoziika nga babba sayidi mmira babba waleti z'abantu babba buli kimu gy'emirimu gy'abadde akola. So ye mubbi mulungi nnyo ku mikolo oba ku bintu byo balina okukola si musazi wansawo mulwadde kuba yagenda okuva Masaka okujja e Kampala nga y'omu ku babbi. Bwabaayo omuntu omunene afudde mu ggwanga mwaddala mu Buganda bano be bavubuka bagira ku bodaboda oba mu mmotoka zino zibaluseewa ne batandika okunyaga sayidi mmira amataala n'okubba ensawo opo n'okubba amasimu ne banyakula ne badduka yoyo mukulu gwenjogerako. Kati information endala etambula bweti. Omuvubuka oyo mubbi era nga akoledde ebbanga ddene nnyo emirimu mingi nnyo ng'agikolera poliisi y'e Nateete. Okwo okwambala ebyambalo bya NUP yali yambadde nga babadde ku mission enneekusifu. Wano we nagambire mu ntangiriro omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bulungi nnyo. Mukama wange era omukulembeze yalondebwa nkulabula omulundi guno. Bano abasajja banoonyeza engeri y'okukuttamu tebannagifuna kati baagala kutegeera ku mikolo nga gino okusindikira abantu abayinza okuba babadde ebyambalo ng'ebya NUP okutuusaako obulabe naddala okukuba amasasi. Ngera tegeeza eggwanga ne pisto oba emmundu eno gye baali bagaa nti Majambere yali agirina tagirina kaali kanyeewa katego kwatirako baana ba NUP. So nno omuvubuka ono Kasenge mugubita Musa Kato mubbi si mubbi mulwadde. Poliisi y'e Nateete ayinza n'okuba ayinamu ofiisi namba mwatula okubba n'okuba nti akola empenda ez'okubbira abapoliisi n'abakulu mu poliisi okuba nti babba mu bitundu by'enjawulo era nga ono memba atava mu kirabo gye bayita Bristol e Nateete. Okusookera ddala omwami ono kigambibwa nti si lwe lusoose okubba n'okutemula. Kigambibwa nti era bwe twali mu muggalo ogwa Ssenyiga 19 omuvubuka ono ku luguudo lw'Amakaayi mu lumanyi bulungi nnyo oluva wano Nateete wenyini ku poliisi ne lwolekera okugwa eri waggulu ng'agenda mu bitundu bye Busega Wepo ne kyalo kigenze kitwale nti Mbagabe Makai Road kubanga oluguudo lwa Makai Road lugwe Busega lumanyi n'okugwa ekyalo kigenze bwe nakijjukira nakibategeeza. Mu muggalo guno omwami ono Musa Kato oba Kasenge Nateete bamanyiri Akasenge mu muggalo yakubako omujaasi wa UPDF ennuumi va omwange era yamuleka talina mannyo n'emmundu n'ebula era okuva ku olwo yafuuka omubbi kkungu. Era omuntu ono omuvubuka oyo gwe mwalabye poliisi y'e Nateete mmanyi agikozesa oba bamukozesa mu kunoonya ababbi abanene abamenyi b'amateeka Wepo n'okunoonyeza poliisi ebizibiti by'okubba. Abamanyi obulungi omwami ono Kasenge nkiddamu Kasenge mukozi wa poliisi y'e Nateete emyaka mingi nnyo era bano bamukozesezza ng'akanyeebwa okwagala okusiiga enziro ekibiina kya National Unity Platform mu kwagala okulowooza nti yakubye olw'omuvubuka Majambere so ng'ate kano kabadde katego. Omuvubuka ono bwe yajja mu Kampala okutandika okubba mujjukira ndowooza mu kwekalakaasa okwaliwo nga baganyisa abasajja Kabaka ogenda mu ssaza lye ery'e Kayunga. Omuvubuka ono Kasenge oba Kato Musa y'omu ku bavubuka abakozesebwa ennyo mu kunoonya abasajja n'abakazi Abaganda abaali beekozeemu omulimu okuwookya poliisi y'e Nateete enkadde mu kwekalakaasa omwo. Era ng'ono poliisi y'e Nateete
bamumanyi bulungi nnyo okwetola ebbanka okwetola ekitundu kyonna nti musajja mukozi wa poliisi naye nga mumenyi w'amateeka era ng'omwami ono era alina n'enkolagana ey'omuggundu nti yatandika okuba nti bamukozesa mu biseera ebyo bayokeza poliisi e Nateete nga omwami eyamudeployinga bamuyita Juma ono Juma mukozi wa Seemwayi era ng'omwami ono yakolanga mu taxi park ey'e Nateete era ng'avuga taxi ezigenda ku luguudo lw'e Nakawuka oba ku stage y'e Nakawuka. So mwenna abavuzi ba taxi abamanyi e Nateete nammwe abatakolera e Nateete mukitegere nti omwami Juma ono y'omu ku bakozesa omuvubuka ono oba yamuli recruiting okubeera mu bikolwa bino olw'okuba nti ayongerako obukugu ng'akolera Seemwayi. So tabalimba nti omuvubuka ono teri amumanyi era nga n'amagye gamumanyi bulungi nnyo n'eranka z'obubbi zonna bazimanyi bulungi nnyo nti omuvubuka ono si mubbi mulwadde ndoza mutegedde mwadde mumanyirya Musakato naye ng'ate yakasenge egyasibuka bakiyita kisoso Masaka kitaawe yamukuza kubanga bali bagamba tebalaba ku nnyina nga ye muwalimu Musa oza mutegedde bulungi nnyo oyo tumumaze era ndyalabba wagaabwa bano mubaleke bafire mu firimu yaabwe mubaleke bafire mu firimu yaabwe bajja gifira mu bulungi nnyo kubanga twakitegerako bulungi nti bangi nnyo n'abala abakola emirimu egyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo nze ekintu nsooka n'ekiwa obudde ne kitambula bulungi nnyo information gye babawaddeyo nayo yonna ntuufu nze njagadde kwongerako bwongezi bawa kye tuyita preamble n'okukavalinga ki kye badde batambuza mu media so namutegedde bulungi media za Uganda bwe zikola amawulire gaazo